الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته ومن على من شاء بطاعته وخذل من شاء بحكمته، فسبحان الله الغني عن كل شيء، فلا تنفعه طاعة من تقرب إليه بطاعته، ولا تضره معصية من عصاه لكمال عزته. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. Abekitiibwa, المجد الله سبحانه وتعالى والمعين ربنا ما سالنا واشتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. amazima gali nti kibeera kyabulyaza amaanyi buli bwe boogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'otamusaalira. Lwaki? Nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yali agenda omutwala mu nsi munene, talina kigambo kyeyisa kulemerera okujjako ng'akaabirira nze naawe. Yagamba nti ummati ummati. Natuuka nasaba ne Allah subhanahu wa ta'ala okubeera ng'alina ebintu byakendereza ku umma ye. Allah subhanahu wa ta'ala ng'abisaba Allah we subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam buli nabbi yenna ku nsi kuno kaana lahu da'watun mustajaba. Allah yali yamuwa edduwa nga Allah gyanukulirawo, nga bwawannikira bwati emikono nga Allah yanukula. nga olaba edduwa ya Nabi Nuhu alaihi salam. Nuhu yasaba edduwa naye edduwa ye Allah gyeyamuwa yagikozesa kuzikiriza abantu baba umma ebenyenyenye abazikiriza lwa dduwa ye Allah gyeyamuwa. Ibrahimu alaihi salam edduwa Allah gyeyamuwa naye nagikozesa ng'asabira Makka, warzuq ahlahu min athamarat man amana minhum billah. Edduwa ya Ibrahimu alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti qabbahtu da'wati, agamba nze yange nejongerayo li ummati shafa'atan yawm al-qiyamah. Naye nga kyenjagalako ki? Shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah, yakuwolereza abantu bange ku yawm al-qiyamah. So kiba kyabulyaza amaanyi buli bwaba ayogerwako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'otafaayo kumusaanira. Abekitiibwa, mu ddakiika entono ze ngenda okubeera nga nkozesa bi'idhnihi subhana, nga ngenda kugezaako nnyo okulaba nga mbeera so brief nani nfunze. Omusomo gwe badde nabaleetedde musomo munene era gwa bbeeyi. Abasinga mufe tuli bazadde, kyetaagisa okubeera nga tugutegeera muntegeera entuufu. Baguyita tarbiyati al-awlad ala al-aqidati as-sahiha. Tarbiyati al-awlad, okukuza okulera abaana ala al-aqidati as-sahiha, nga tubakuziriza ku nkuza entuufu ey'obusiraamu oba ku aqida, ku ntegeera entuufu ey'obusiraamu obutuufu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an al-Karim ng'ayogera n'alaga nti ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara. Al-aya, aya mpanvu naye nga sinakubeera nga tuginnyonnyola. Yagadde ntandike ne hadithi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yagamba nti idha mata al-insan, Nabbi yagamba nti omwana Adamu bw'abanga afudde nga Allah amaze okubeera ng'amujjulula, inqata'a anhu amaluhu, emirimu ye gyonna giggwaawo. Allah wakujja mu nsi munene
emirimu gyo gyonna Allah gisaanyaawo tewali tebasobola kuddamu kubeera ng'okola obadde okola ku mulimu batandikirawo okuteekayo empapula nga banoonya mulala ani agenda okudda mulimu obanga obadde olina ekintu kyotambuza batandikirawo okubeera nga banoonya ani agenda okukiddamu okujjako ebintu bisatu bisigalawo era bitusigalako bintu bisatu byetusigalako nabbi n'agamba nti illa min thalath n'agamba sadaqatun jariya n'agamba ekisogerere esaddaaka esigalawo au ilmun yuntafau bihi oba ilmu yuntafau bihi nga ilmu eyo gyalina oyo omusajja oba afudde oba omukyala yuntafau bihi esobola okumugasa gyagenze otugogera ku ilmu alladhi yuntafau bihi ba'da mautihi otugera ku ilmu egasa omuntu nga amaze okubeera ng'afa obeera ku ilmu omuntu gye yasabbaba okubeera ng'ekyalimu ala sabili mithal umuwalimu yasomesanga Quran hadha ilmun yuntafau bihi yasomesa abantu nibategeera man huwa Allah kaifa jaa al-islam man huwa ar-rasul ya ilmu yuntafau bihi ng'esigalawo olwaleero kabasinga waleero tuyinza okubeera nga tetwalabawo ku bamanyi b'obusiraamu nibataba sheikhu islam ibn Taymiyyah imamu al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi musajja baali mu Buwaarabu eyo naye olwaleero olunaku lwemwogerako ebbanga buli yeneena amwogerako agamba amusabira eddwa lwa ilmu saadribu lakum mithala njamba okubirako ekyokulabirako olwaleero nze nga nze personally wambuuza bajjajja bange basatu ab'emabega sibamanyi era kizibu nnyo n'omwezi kusobola okuyitawo oba omwaka nga sisabidde ku jjajja wange eddwa kulensonga jjajja azaala maama oba azaala taata nze mmanyi taata era ngamba rabbana rabbi ighfirli waliwalidayya eddwa yange ekomaawo naye ate Abubakar Siddiq tetwamulabako radiyallahu anhu Umar bin Khattab tetwabalabako n'olwebbe n'amangi bateeka mu da'wa lwali tuwasabira eddwa naye nga tetwabalabako kati ye ilmu yuntafau bihi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yafa nga talina mwana gwalese ku nsi kuneeno naye olwa ilmu gye yaleka abantu bakyamusabira olwaleero paka olwaleero njekadde bawa kyakulabirako kya sheekhe lwetwakamala okuziika mu nsi yaffe ono sheekhe Nkata Seera Nkata Allah yamuyisa kubeera nga avunula ki yavunula ki Quran naye olwaleero bw'oyogera ku Seeka Nkata alinga nga akyali omuki kyekimufuula omulamu huwa al-ilmu yuntafau bihi ye ilmu esigalawo nga abantu bakyakifunamu omugaso tesobola kusigala nga yabalio gyoba chemistry era wofiira nga banoonye yasoma nnyo PhD okusinga ajja atule muki mu mulimu teri haramu era tubakubiriza mu kisomi twataaga basheekhe nga badokita twetaaga abantu abusiraamu nga basomye naye ilmu esigalawo yabqa dhikruhu laka in dhahabta waigamba Abu Ishaq al-Irbiwi yalabira omwana we yamugamba nti wayabqa dhikruhu laka in dhahabta esigalawo nga bakyakwogerako somesa abantu Quran kati ilmu yuntafau bihi musonyi okuwangula ekyokusatu kyetwagalamu aw waladun salihin yad'u lahu aw waladun salih yad'u lahu oba omwana omulongoofu gwoleseewo akusabira eddua hatha huwa mawduu nabiyu wano wewalika pointi kaffe kenjagala mudakika eno ketwogereko waladun salih yad'u lahu omwana omulongoofu asigala nga kyakusabira eddua بمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى tayogera bigambo nga bimusimatusi nti kati atuddeawo abadde anywedde kacaayi akuse nnyo atandise okwogera ebigambo nga bimusimatuka la in huwa illa wahyu yuha ayina ensonga lwaki yateeka point nalaga waladun salih yad'u lahu kati omwana waladun salih tava vuye mu bbanga nti omwana omuzadde afuke bulongo tava vuye mu bbanga hunaka maratib waliwo amadaala wa hunaka darajat nowabeerawo steps alina okubeera ng'ayitamu hatta yakunu waladun salih okutuuka okubeera ng'afuka mwana mulongoofu agenda okukasa ku duniya wal akhira ayi twatandise nayo egamba nti ya ayuha alladhina amanu egamba abange mwe abakkiriza qu anfusakum mubeere nga mufaayo mununule ensingo zammwe
wa ahlikum nara, n'abantu bamwe mu muliro. Ali ibn Abi Talib amirul mu'minin muganda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twogera ku Ali ibn Abi Talib twogera ku muntu muganda wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abeeta muganda wa Nabi Muhammad kulw'ensonga ye ne Nabi taata waawe Abdul Muttalib abeera taata muto wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era taata waawe omu ya Abdul Muttalib. هذا يسمى الوجه. كتعلم من الطالب يسمى آية وما يجي لهم آية. علي قام أنتي آية تيجي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. علي قام أنتي علموهم وأدبوهم. علموهم وأدبوهم. إن جد يسولوا كبيرا عنك أو ونيا أبانتوا مولينو فبزدي. كبيرا عنك تبى سميسا. نوكبيرا nga tubakuumula min adabi al-akhlaq. Omulala muvunuzi wa aya eno bayita Mujahid rahmatullahi ta'ala alayhi yagamba nti ittaqullah, muberenga mutya Allah, wa awsu ahlikum bitaqwallah, ate mulamirigane n'abantu muberenga batya Allah. Hadha huwa ma'na al-aya. Banyonyola aya bonna aya ki aya emu. Omanyi bayita al-Qushayri rahmatullahi ta'ala alayhi yow yali ayogera yaleta kiso ya Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab yawida aya eno ngese ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nagamba ya Rasulullah, ogamba nti nga aya gamba nti qu anfusakum, tumuberenga munya mutase ensingo za mutujja mu kitegeerekeka nti omuntu ayinza okukola emirimu emirungi akusobola okubeera nga yeetaasa mu muliro. Ni wa ahlikum nara, n'abantu mubatya. Umwana abazadde bambaga tuzaala mibiri tuzaala miki tuzaala miyo kati kaifa kiba kitya. Umar abuza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah baba kusako aya. Umar ibn Khattab n'agamba nti Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti no nti mubaziyiza amma naha Allah anhu, kwebe Allah biyakola ki biyagana watamurunahum ma amarakum Allah bihi, ate mubalagire Allah byabeera nga bakola ki yabalagira. Hadha huwa okuwonya emitima gyammwe n'abantu bamwe muki muliro. Kati kitegeeza nti ku aya zetuwuliddeko n'ebigambo ebyo byetuwulidde eno nti kyatteeka eri omuzadde okubeera nga alwana nnyo ate Allah subhanahu wa ta'ala, ate alwana nnyo ne ku baana be ezzadde lye okubeera nga alimunya okubeera nga liyigira muki muliro. Naye waliwo point emu ndi mukumaliriza ekitiibwa, ngenda kumaliriza mu ddakiika ezo. Naye waliwo point, abazadde bamwe twogera nti abaana tubafeeko, abaana tubalemereko, tufe nnyo okubeera nga basomesa okubeera nga babeera ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekidduka mu magezi g'abazadde abasinga kukwata kakiba okutandika kumuyisaamu tayasadde omukube, ekyo tekirina mwa haramu omuzadde okubeera nga ayisaamu omwana akakibo. Naye ibda birrahma, tandika n'okusaasira omwana wo kenyini, sooka omusaasire. Waliwo kibooko gy'okuba omwana nga mutuufu ogimukubba lwa bizibu by'olina nga tomukubira lwa ddiini ye. Wallahi billah, ovudde ebisente siganye ogenda okusanga teyasadde, kati n'obigatta n'essente zonyini n'omukuba, naye nga Allah ekikubuza si ddiini. Obusungu olina obusungu bw'olina ku mutwe kati n'obigatta wamu. Kati bw'oba oyagala ku addaba mwana wo ng'omutima gwo mulongoofu bya ddala, ibda birrahma. Waliwo okuba kw'omuzadde nga kulimu ekisa. Kuba kw'omuzadde okweyisa tesaasa basusa ekibooko zibeera ttaano yagala kugonjola mwana. Tasobola mukuba lukuba mwana lwasigala nga asigaza nkofu, bwe luba nga lwa rahma lwakusaasira. Omwana yeetaaga amanyi nti taata atabuka ku swala, maama otasaala emmere tajja jjimpa, ekyo kikkirizibwa n'ategeera. Naye maa rahma n'okusaasira, mwana musaasire, mutendewo embeera eraga nti nno eddiini ya Allah yakwagazisa. Abantu abamu bafuuka nga balaba obusiraamu yeddiini etokyalinga, Qur'ani bagikwata na kibooko, waba talina kibooko tajja kusoma. Mwana olwo mwaddeyo ku kaswiti n'omugagenda okwata essula enkya wonna gyengenda kubayo kaswiti akalala.
هذا هو الرحمة. أبو رب تجاكو الدين بوتي بسوما أما ما بسوما أين الرحمة وما هو يقول لكم أنا يوم يقول لكم جمو بوينت يوم ما قال حديث يا جابر حديثي يا قولي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقول مو يا سانغا علي بن أبي طالب تقام يا علي أبيراني مقانا واني والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قال نبي agenzeyo kubeera nga abazuuku kusanga ababuulirira ye ne mukyala wa Ali bali bayitani Fatima abeera mwana wa Nabbi. Wano mu Buganda oba waneeno mu nsi yaffe oba okoze ekibbi okuddira muganda onoomuwa omwana wo. Naye Nabbi ng'embula gy'ababuulirira olaba nti musadde abuulirira baki? Abuulirira abatoobe, abuulirira muwala we, abuulirira mutabani we, wadde nga muganda we kyetagisa ab'ekitiibwa. Bwe tudda ku nsonga eya aqiida okunyusomesa abaana ensomesa entuufu, wano ndowooza mu nsi right now ensi yokekeko eyinza okuba nga teriimu nnyo bintu bya kusiiza ntaana abantu kugenda kulamaga ebintu ebyo bya shiriki eyinza kubeera Saudiya yokka. Olw'amaanyi abamanyi baayo ge baateekamu nga al-allamatu al-sheikh al-hafiz n'abalala. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yayogera mu Qur'an al-Karim n'agamba nti walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka la takunanna min al-khasirin. Allah yalaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti Muhammad wakusako obubaka nti ibwe Muhammad oba ogase ku Allah subhanahu wa ta'ala tujja kujjawo emirimu gyo gyonna. Omwana wo munkuzayo oli ofunyewo akadde ku myaka gye gy'alina oba 6 oba 7 n'omutuuzaako n'omugamba nti mutabani wange sooka ojje. Shiriki omumanyi, okimanyi kino eno kiri bwe kiti, omanyi nti Allah kino takyagala. Eswala ogimanyi, sooka ojje osome ne ku al-Fatiha. Ebintu ebyo baliwo bimugambeko omwana wo. Omuzadde ebigambo by'omwana wo biwumulikika nnyo newe obuli bw'ofudde. Kati kijja kubeera kyabbeere osuyanga zinene ez'amaanyi okubeera ng'omwana azijja ku maama we oba taata we. Iza shirka. N'omusomera n'omulaga nti emiteeko bannaye waliyo eddogo mwana wange. Mwana wange waliyo kineeno ng'obimubuulira. Allah yagamba nti am kuntum shuhada idh hadara Yaquba al-maut idh qala li banihi ma ta'kuluna min ba'dada yali afa naye tabanabaga naye musooke mujje nedaliikiridde mumbuule mugenda kwesinzaako. Olina obudde bwotulawo n'abaana obayita n'onyonnyola n'obalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala ali bw'ati n'obabuulirira nti Allah tayagala shirk a'zam ma'siya usiya Allah biha ashirk. Amugaa nti Allah bena asobola okubisonyiwa. Inna Allah la yakhluqu ku myaka gy'emito gy'alina abamba gye gatategeera ng'asobola okuyiba akayimba ni akamusomesa najja n'akayimba konna mu ntandikwa mpaka gyekoma. Lwaki bingi tosobola bimuteekamu nga bw'ali n'obimubuulira ku myaka gy'alina jangu olina emyaka 7 mwana wange tokkiriza ng'omutye n'akwambaza irizi n'amanya nti maama kubanga bukyali buto yaŋŋamba irizi tekkirizibwa. Naba hadithi ya gundi Ibn Abbas yagamba nti kuntu radifa nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-himar. Yagamba nti naku nalindi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tuli ku kyebagalo. Ibn Abbas yalina emyaka nga ginakubeera nga kiweza emyaka nga 10. Namubuuza atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah. Hadithi ya Mu'adh, omanyi Allah ekintu kyagakata ku muntu ate omanyi ekintu Allah abadde kyamukakati mwako. Ebigambo ebyo nga Nabi bigamba omwana omuto. Hadithi zeetaaga okubeera ng'omuzadde bukennyini gwatandikibwako okubeera ng'ogira ng'ofaayo. Era kibeera kya bbeeyi nnyo okubeera nga ofaayo okulaba nti omwana mu Qur'ani eno gy'asoma olinamuko omugabo. Al-Fatiha omwana agisoma myaka mpaka kufa.
Lwaki alipata kajiga ku mama oba taata nga gwa kujimusoza n'omusinga ku madarasa nga nawe osaali swala? Lwaki si gwa mutuuza n'omusomesa ayatul kursi gy'asoma oluvannyuma lwa swala? Nabbi gye yagamba nti engeri naagisoma buli luvannyuma lwa swala eyatteeka tewali kiba kiri wakati we n'okirejja n'okujjako okufa. Lwaki si gwe maama ateekawo embeera eyo? Lwaki si gwe taata omwana gwayigirako Qur'ani ne adkaari z'okumakya n'olwegulo? Lwaki si gwe? Gwe yakumanyira mukumu kubanga teyayozezza bintu, amanyi nti bamaseeka b'okumadrasa be bakuba kibooko z'esswala naki. Gwe tewesikamu yadde osobola okula nekazanyo nga mulaba mwenna nga tofaayo esswala neyitawo buli mwana ogenda mu kisenge n'osaala. Lwaki? Amwana akyalitoka sikaseekabe gyali ku ssomero. Ma hiya tarbiya? Aina tarbiyati al-awlad? Omwana agenda kuyamba gwe ng'omaze okufa. Tuli bakwano gyo, tuli bantu baneiba naye wona amaze okufa tujja kusomera ennaku 2-3 ekyo kitambule n'omwana tajja kwerabira. Buli wanasaala, buli mwogera harufu agirinako omugabo, buli wonaatambula alinako harufu yo. Era mu bimu ku bintu Abu Huraira yajja mu maaso ga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'amubuuza nti, ya Rasulallah, man as'ada an-nasa bi shafa'atika? Bantu ki abalina shuwa nti bajja kukolezebwa ku yamal qiyama naawe? Nabbi n'agamba nti no, abantu abagenda okubanga balina shuwa ey'okuwolezebwa ku yamal qiyama bwe baba bafudde nga tebagasseeko kintu kirala kyonna. Omwana akule ng'akimanyi nti maama yaŋŋamba obufumbo ne babutabuse butya sigeza nga neŋŋendako obwajjajja yenna nsabye Allah wange. Ebigambo ebyo abirinayo. Oyo wali bigambyeko muwala wo kuwafumbiza. Abazadde ffe omwana omushepinge ng'akyali muto omulage nti Ar-Razzaq huwa Allah. Allah yagaba nze oŋŋambako bugambi kisibu kyo. Neno waliwo abamanyi abamu banyumya emboozi nga obanga singa tekubadde nti bamanyi babusiramu tubakkiriza twandagi tugamba nti balimba. Mu mwana myaka 5-6 tata wamugamba oba tunakujja kunsaba sereza fiisa okugenda ozisabe Allah. Wanika emikono saba Allah nijjalako ddayo okusomera mpa fiisa then ojja oŋŋambeko nze ntegeezaako okutegeeza. Omwana omuteekamu etegerero amanye nti maama sente zaafuna Allah yazimuwa siye si magezi ge. Kale nyina kusooka kusaba Allah amugondezeemu empeera emirimu. Aina hada hadithi empanvu egamba nti ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'id wahid. Abantu bonna ababasookawo n'alisemba sibalina mu kisaawe kimu. Fasa'aluni ne bansaba fa'a'taytu kulla insanin mas'alata. Buli muntu ne muwa kyasabye. Ma naqasa dhalika min mulki shay'an. N'amanya nti tewali kikeereza mu bwagagga bwa Allah. Nyina kusaba Allah subhanahu wa ta'ala muzadde mutegeezaako okutegeeza ekyo kituli eyo embeera ogiteekawo ku mwana. Oba be badabadaga ofuleke ddaani tudde. Ebyo balina okwogera lwaki wamumanyiza nti gwe amuwa. Muleke nti Allah we gyali n'oba toli wasobola okutambuza obulamu kimulage ng'akyali muto. Hadha huwa tarbiyatu sahiha. Yenteekateeka y'omwana omutuufu. Omwana mulage nti Allah subhanahu wa ta'ala yawonya. Nze okwanga okukukulira bukulizi ddagala olwadde nkwale mulalo naye Allah yawonya. Ate omukwate n'empola. Abaana betagisaamu okusaasira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'akolwa ebintu byamutabukako. Abantu b'e Makka ne bamukuba ne bamukola ki. Wetaaga okubeera ng'omusomesa qisswa ng'ezo. Ayige nti Yesu yali buzibu obusoose. Nabbi agamba nti bankuba saddamu kutegeera okuggyako ngu ana fi qarni thaali. Nanyina ekifo kyendimu kyawala. Allah. Ngenda okulaba nga waliwo ekiro ekizzeewo. Fa idha bi Jibril n'anyambuuza nti nze nzize wambe nnyinako malayika w'olusozi. Oba oyagala bonaona sobola bazikiriza bonaona right now. Nabbi n'agamba la baleke la'alla Allah an yakhruja min aslabihim man yaqula la ilaha illa Allah. Naga baleke omuli Allah subhanahu wa ta'ala jabaleka ku bigongo gy'abantu abagamba la ilaha illa Allah. Hal 'indaka hadha ala abna'ik? Ebyo bigambo sobigambako omwana wo. Omusomesako sena Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'omulaga nabbi yaani nabbi ebintu byeyitamu eddiini yavaawa. Okusomesa abaana okwogera Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abeerewo ng'eddiini ye mulimu musaayi. Omwana abeerewo ng'akakasa
kimuzadde wange wali ne Allah wange gyalina. Utekikwewuunyisa osoma mu hadithi z'abalongoofu abaatusookawo nga ekintu kya Nuhu alayhi salam. Nabi Nuhu alayhi salam yamala emyaka mingi ng'akoola bantu be, era bagamba nti falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aam. Nuhu yawangaala mu bantu be emyaka 95. Abamanyi bagamba nti si emyaka gye yawangaala ku nsi, yasite gye emyaka yagimala akoola bantu be, emyaka 95. Nabi Nuhu alayhi salam n'emyaka 95 mu bantu abatambukiza mwalimu ani? Mwalimu mutabani we. Yagaana nageza kumuga taali emyaka 95. Namugamba mutabani wange jangu kunnyonnyola. Nemutanaga sa'awi ila jabal ya'simuni min al-ma. Wabinata kakoze nja kuddukira ku lusozi. Nanga la asima li min amri llahi illa man rahim. Nanga tiwaliwo nagenda kusoma tukolwa leero ngendo kya Allah. Omwana omugambye ku myaka 2 awese myaka 15 noga mwana yannima. Alisa myaka emeka? 15 noga mwana yakola ki? Yannima namuvaako. Nga kwa yamuzaala. Nga bukyonna kya okigabanako. Lwaki tuteekawo embeera eyo? Omusajja n'alaga nti oyo namuvaako namuzaala okukabikibiki nga mwana wo mahali. Mbeera ki? Kyonna kyokola yirako naswingi. Laba emyaka Nuhu gyakuwooleramu omwana we 95. Natuka Allah n'amana omuzikisa n'ajja nanga yakumwetondera. Ngetondera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah asonyiwa omwana we. Allah namugamba innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm. Namugamba osi tali mbandu. Nefe abaana baffe lw'okuba omwana omugambye okusaala awaguddemu n'agaana n'ogamba nze mwesonyiye. Nabi Sulaiman yagamba nti muzimu ku nsonga Allah azayitawo okubeera nga tayanukula dduwa za muntu. Ye omuntu agamba nti nsabye n'ensaba Allah tanyanukula kambyesonyiwe, Allah takwanukulira ddala. Allah yitaga kulemererwako n'omulemerako n'omusaba n'omulaga obwetaavu bwo. Wekijja ku sayidi nga bwe gye tuwogeddeko nti omwana mulimo gwo, simanyi oba osobola okubeera nga amaanyi gakukola ki, gabeera nga kugwamu. Kyemaliriza nakyo ab'ekitiibwa, waliwo omumanyi omu. Omumanyi oyo bamuyita Abi Mansur al-Khayyati. Abi Mansur al-Khayyati ذكر عنه الخطيب ذكر عنه أقولي يعني الإمام الذهبي. الإمام الذهبي يقول ما يبيت الخياط البغدادي تيجي بوانتينو سجل طول مياكا جلس لتعليم العلم دهرا أي وقتا طويلا. يقول بانغا ديني ناسوم سعيد ياسوم ساكو بامسيبه نسام نبقى القرآن بس بما بكا نسام 70 تبالا با نبقى ساكي نبقى القرآن. لكم يمكن بموغيراكو وممانيون nti we yafa anyakiswe bamuyita al-Imam as-Sam'ani rahmatullahi ta'ala yagamba nti yalaba mu kirooto kye ngono Abi Mansur al-Khayyati amulaga amuza Allah kiki kyakoledde mu kirooto kiki Allah hisabu bajja mu balayo yo ngomumaze okufa. Namugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ansonyiye olw'okusomesa abaana abato al-Fatiha. La ilaha illallah. Allah musonyiye olw'okusomesa abaki abaana abato eki al-Fatiha. Essura buli muntu gy'amanyi. Lwaki omuzadde si yenga omwana gw'asomako al-Fatiha gy'asoma mu swala buli kaseera? Wallahi nagamba nabada najja kumama ali kijja kusaidia abamaama ate twetaaga tuteeremu ddala ne kasitamu kuba ate yani min al-udhama man kanat wara'uhu ummu ba'da tawfiq Allah. Waliwo bamanyi bangi emabega waabwe baafuka abamanyi ab'obusiraamu ne bagasa ummu kulaba maama. Bamaama mulina omugaso gw'amaanyi mu society. Waliwo bamanyi bamuyita
manyomu mama yamugamba nti utlubul ilm wa ana akfika bimikhzani nasoma ilmu nzija kumalira kukyenda abantu namugamba idha hafidha 10 ahadith laba bamama bali bagala bana bafuka abantu bomugaso namugamba idha hafidha 10 ahadith ووقت حديث كومي فانظر سوق لبي هل ترى بنفسك زيادة خشية وفي لما ولا بحديث زيادة تجيبوا كوتو ساكم إن شاء الله والحلم نقبون وبقاء نقم وإلا فإنه يضرك ولا تنفعك من يتعلم ويجوز معك وستين جوكسا معاوية بن أبي سفيان ومكبة وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم ويبيدا أنقاو نقالوا كويلا غيرا كده أنقاكم ماماوي نقام أنت أنا ابن هند nze ndi mutabani wa Hind mama baganga Hind ibn Utba mama yali amanyikiddwa nnyo ku mukyala nga wampisa nnyo nga buli bayagala okweragira mbanda gamba nti ana ibn Hind newaki wallahi fala ajab man kana wara'u mithla hadhihi al-um an yasira imama min al-a'imma tekikonsa omuntu nga bwati ngemabega waliyo maama ng'oyo wamaanyi okubanga ekyagenda fuuka omumanyi w'obusiraamu tekikonsa bamama mwina paati y'amaanyi temuteeka ku mumanyi w'obusiraamu abaana mwe abasinga okubeera n'obudde nabo obunene omwana muyigirize adkaari z'okumakya z'olweggulo azisome musomese ruuka y'obusiraamu ye kenyini wabanga ali mulwadde asooka kwesomerera musomese ogenda okuvaayo olabe ejjiimu maliriza ne haditha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yagamba waliwo omuvubuka omu ejja mu maaso ga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah badde nzize waneno nga sikyezza okubeera nga nkusaba nzikiriza ngende nyende tuvu mpulira nze obwenzi mbwagala sisobola kukuwerekereza nzikiriza ngende nkole ki nzikiriza ngende nyende nebiranga kale genda kukkiriza vuka natambula nakola ki natambula nagenda naye atuuka ku mulawo nabira mugamba komawo nambuuza ekibuzo namugamba nti atardahu li ummik musa naye ekintu kyagala okukola ekyo osobola okukkiriza bakikole ku maamawo nakamunaga tekisoboka nemala nemusanga tekisoboka nagamba atardahu li ukhtik okisiba bakikole muganda wo muwala mwekimanyi nti gundi amwendako taganzisikizera nagamba atardahu li ibnik li ibnatik okikiriza eri muwalawo bakimukoleko nagamba la sobola kukkiriza nzi bakimukoleko nagamba fakadhalika nnasi la yuhibbun bona nabo tebakola ki tebaagala kubeera nga babendera ku bantu baabwe bazadde baabwe baganda baabwe abaana baabwe naye olwaleero omwana wo namanaja nagamba ekigambo ekyo oyinza omukuba empi mankisirange kibana kiriko nekikolibwa unzur kaifa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hadha alwalad la nabbi ngerijeddemu omwana ono namwira namugamba kusembera wano namuwulira ebigambo ebyo mumpolampola nga nabbi nawulira nga kimukutteko nagamba nti allahumma ighfir dhanba ay allah musonyiwe dhambi yakola watahhir qalba ay allah longoosa omutima gwe wahsin farja ati ay allah kuma obwerere bwe omuzadde wali okuddeko omwana wo nomusabira ye dua olaba atuuse ekyo okubeera nga atandise okubeera nga akula nomugwana wo nomusabira ku dua nagati allahumma ighfir dhanba ay allah yonena jaita ay allah mwana wange muwala ono allahumma ighfir dhanba watahhir qalba wahsin farja mbeera ki gy'otaddewo eri omwana okulaba nga alaba nti maama endera gyanderamu bataata anziza ku kkubo lya ddiini ettuufu ab'ekitiibwa abaana baffe zenunu zaffe kuyamalqiyama era onaamutegeka obulungi wallahi ogenda kweyagala fi duniya wal akhira osikule ne ku akhira naye onaamutegeka obubi nze simu okwejjusa kwogenda okwejjusa ku yamalqiyama wetagobere muzadde omugonvu ewetagisa obukambwe buveeyo bukambwe oli eddala obeere ngango olage essola nti ozannya agaye ogenda ku madrasa Qur'ani tagisoma mukube naye tugambye darbatu arrahma okuba kwokusaasira ategere nti mama wanankuba mutuufu si lwakuba nti tanjagala ola mama wanankubira kyakola ki ankubira ddiini gyategeeza tata wanena ansunye ne tata kyansunira omuzadde afe abasajja ffe tujja okusala ejjuma omwana akimanyi nti tata bwe nsala naye ejjuma novayo kufajira omwana wali myaka 10 kamuleete navayo omwana muleete omuzadde
بلا تجوتك والله. سنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكفنا بحلاله عن حرامه ويغني فضل عمن سواه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم لين قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.